emisango esiga eddamuzi legitubidde nagyo. Ssaabalamuzi Alfonso Owiny-Dollo ayanjudde enteekateeka mu bagenda okuyita okukendeeza emisango gino. Ssaabalamuzi agamba nti bakola okunoonyereza mu ggwanga lya Amerika ku ngeri gye bakendeezamu emisango mu kkooti zaabwe ne bakizuula nti emisango egisinga giggweera ku byalo nga bayita mu kuteeseganya so si mu kkooti, ekyabawalirizza okukopa enteekateeka eno. Where hours only 5 was going and only 10 is going now, in the United States 2%, and it's a big economy. I mean, when the economy booms, there are disputes. They must be resolved. Only 2% go to the courts of law. The 98% are resolved by formal alternative dispute resolution mechanism and institutions. Dollo ategeeza nti esiga eddamuzi lyakulembeera litubidde n'emisango mingi kwe kusalawo bageese enkola y'okugigonjoolera wabweru wa kkooti nga bakutandikira mu bitundu bya Buganda kubanga be basinze okukosebwa. That is the type of justice we want, because in that type of justice even the person who has lost in courts feel that, okay, I think I was in the wrong. Because you cannot say your brother's father was bought. You cannot say your brother's sister or your maternal uncle was bought. You really know that these are people who mean well for you. And that's the type of justice we want to promote. We'll start pilot scheme in Buganda, Acholi, Lango and Karamoja. And then we spread throughout the country. Olwairo Katikkiro wa Buganda Munnamateeka Charles Peter Mayiga ng'awerekeddwa kusabuliza obwakabaka Oweekitiibwa Christopher Bwanika ne minisita amawulire okukunga era omwogezi w'obwakabaka Oweekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke basinkanye Ssaabalamuzi wa Uganda Alfonso Owiny-Dollo okwanjulirwa enteekateeka y'essiga eddamuzi empya. Oluvannyuma Ssaabalamuzi alambuza Kamalabyonna ekizimbe kya kkooti ensukulumu okuli n'ekkakkalabizo lya Ssaabalamuzi wa Uganda. So this one can take about so that's the podium. That's the podium. So like this evening we shall be using it. That is high table, high table, high table. Mu kwogera kwe Katikkiro wa Buganda Munnamateeka Charles Peter Mayiga yeebazizza Ssaabalamuzi Alfonso Owiny-Dollo olw'okukulembera essiga eddamuzi mu ngeri yeweesa eggwanga ekitiibwa. Nkulisiza Ssaabalamuzi okubanga ye Ssaabalamuzi gwe tulina kaakati nti enkulaakulana eno etuukiddwako mu budde bwe. Naye era nkulisiza ne Ssaabalamuzi abaamukulembera kubanga enteekateeka eno yava mabegako. Naye Omuganda agamba nti amagoma gavugira aliwo. Kaakati ye Ssaabalamuzi aliwo era gwe tukulisa olw'enkulaakulana eno. Kamalabyonna ategeezezza nti enteekateeka y'essiga eddamuzi okugonjoola emisango egimu ng'eyita mu kuteeseganya bajjaanirizanga obwakabaka kubanga bajjajjaffe gye baakozesanga. Emisango mingi egy'amaka, egy'ettaka egisobola okugonjoolwa mu mbeera eyo abantu gye babeera. Kasita babeera nga abo gye tugenda mu bitawuluzi nga beesigwa era nga bantu balamu. N'olwekyo enkola eno mu Buganda yadda nnyo, naye Ssaabalamuzi bw'ayagala ogireeta mu nkola ey'amateeka nga bwe gali mu kkooti kijja kuwewula nnyo kkooti, kijja kukendeeza emisango, kijja kuleeta okutabagana mu bantu era kijja kuba musingi mugumu ogw'enkulaakulana. Asabye ekitongole ekiramuzi bwe kiba kisala emisango kyesigame ku mazima kubanga amazima gatebenkeza ensi. Okutuusa ku bantu obwenkanya kubanga omulimu gwa kkooti kutaputa mateeka n'okulaba nti obwenkanya bubeerawo mu nsi. Singa enteekateeka y'essiga eddamuzi eno esibwa mu nkola tewali kuwannaanya, bannayuganda bangi baafuna obwenkanya ate mu budde. Paul Siano Mukiibi, BBS Telefayina, ageesigika.